charge battery. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أسان دوكتين لزبوانغا إبانغا لنيا إبانغا لنا الله سبحانه وتعالى oyonno gwembalamira nga nange sejjemu okumutya n'okumweraliikirira ebbanga lyonna. Twongera okumusaba Allah subhanahu abalinamu ebizibu ebyenjawulo abeerenga Allah abiyingiramu, era netwongera okumusaba Allah subhanahu abeerenga atukuumira ekirengera kino eky'obusiraamu. Nsaba Allah subhanahu sebengera n'emirembe kwekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, oyo nno eyajja n'eddiini eno era nga yajja bashiran wa nadhiran. Omubaka alayhi salam yajjanga bashiran wa nadhiran, yajja nga ekimuleese ensonga bbiri: bashiran kutusanyusa nti bonna abanaabeera ku kkubo ery'ekitiibwa Allah subhanahu bajja kuyingira ejjana, wa nadhiran era omubaka sallallahu alayhi wasallam najjanga ate mutiisa gye tuli era nga atutiisa ki? Ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda ab'ebitiibwa, nyagadde twogere ku nsonga eno oluvannyuma lw'okukizuula nga kiriko obujulizi obutuufu okuva ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم. Abdullah mutabani wa Abbas, Allah subhanahu abeerenga amusaako okusiima kwe, yagamba nti omubaka alayhi salam yagamba nti ittala'tu fi nnar, nalambuzibwa omuliro gw'ekitiibwa Allah, fara'aytu aktharu ahliha an-nisa. Naye omubaka alayhi salam atunnyonnyola n'atugamba nti bwe yalambuzibwa omuliro gw'ekitiibwa Allah n'akisanganga abagusingamu bakazi. Mu hadithi endala ya Imran bun Husayn radiyallahu anhu nga naye ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, Imran naye ng'ajidda butereevu gw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam qaala, yagamba nti inna aqalla saakini aljanna an-nisa. Subhanallah, omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna aqalla saakini aljanna, bakazi mmwe mwegendereze mukimanye nti ddala ddala abantu abagenda okubeera nga batono nnyo mu ddana ya Allah bakazi. Kitegeeza kubanga Allah ayina ebifo bya mirundi eki, Allah ayina omuliro n'eddana. Kati omubaka bw'agamba nti inna aqalla saakini aljanna an-nisa, bwe neetegereza abantu abagenda okusinga nti abantu abagenda okubeera nga batono nnyo mu jjana bakazi. Abange bannyaffe ne bajjajjaffe abatulaba, ebigambo bino abyogera si yenze era saagala munumbagane tiseeka n'okola statement bw'otyo ng'otunudde mu kamera nti ffe tugenda okusinga okuyingira jahannam. Ayogedde ye mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, oyo Allah waffe yamwogerako n'agamba nti la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oyo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tayina kyayogera ye nga ye, wabula in huwa illa wahyu yuha, buli nsonga yonna gyayogedde bubeera bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abange, nsonga ki ezifuula abakazi okuba nti be bagenda okusinga obungi mu jjana y'owekitiibwa Allah, ate babeere nga batono nnyo mu jjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala?
wallahi sadaqa rasulullah omubaka wa Allah yayogera kituufu obadde okimanyi okusanga omukyala ali ku ddiini kyewunyisa era omukazi nga yeebikkira tebasangika era hatta kobeerenga omuddu atuusizza essaawa ey'okuwasa n'agamba nti bannange njala omukyala ng'atya Allah munnaddiini bakusekerera tiiseeka omukazi alina eddiini ogenda kumugjawa batono wabula ekyenjawulo bw'omugwako ng'ategedde Allah we ate aba muzibu nnyo abange waliwo ensonga zennakuŋŋanyiza ziringa 10 tujja ziraba mpolampola mpaka nga ziweddeyo lwaki abakazi be bagenda okusinga okuyingira omuliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu ensonga esookera ddala bakazi mmwe mumpulize al-iktharu min ashirki wa iqamatu shurakaa'u lillah abakazi mmwe musinga okugattika ku ekitiibwa Allah n'okuyimirizaawo abalaguzi abange bino tetubyogera nti oba ki wabula ma'rufun jidda ensonga gye twogerako emanyikiddwa bulungi nnyo nti abakazi bwe twogera ku shiriki ate baayitawo era kyova olaba omusanga nga munnaddiini yeefudde nti munnaddiini oluusi yeebikkiridde ataddeko ne sitira naye nga mu kiwato ayinamu yirizi nga yirizi eyo bw'ogitulako erabika yaliwo mu 1700 ng'akyajambadde akyagirina agenda agisikira ku bajjajjaabe bwe weetegereze nnyo era egimu ku misomo ng'abakazi tebajjagalira ddala shiriki sinnagambako nti abasajja si bashiriku naye ŋŋambye bwe kituuka ku bakazi ate baasukka ow'ekirimi agamba nti kituffu kyayitawo ate bamaama ezimu ku nsonga Allah lwaki mmwe bagenda okusinga okuteeka mu jahannama kubanga Allah talina gwagenda kwokya okuleka nga naawe kennyini okkiriza n'omatira nti ddala Allah asaanidde okunyokya shiriki kyova olaba Allah okumanga ezzambi eryo lye mwettanira bbi yagamba Allah nti innahu man yushiriku billah yenna alijja gyendi nga mushiriku ng'abadde ayina yirizi abadde agattika kw'ekitiibwa Allah yagamba faqad harrama Allahu alayhi aljanna oyo ejjana yange siyinza ajje mukombyako ate wa ma'wahu nnar awatali kubuusabuusa wa muliro buli mushiriku yenna awatali kulonzalonza ne waabeera seekanga ayina ekirevu kyeru omuzikiti ne waabamu Allahu akbar ne waaba hajjati nga yeebikkirira n'obukowekoowe n'abubikkirira yenna agenda okufiira ku shiriki wa mu jahannam banne naffe bangi mwemanyi waliwo walinnya ennyonyi wasookera ku bijja bangi mwemanyi mulina amaliba g'engo Allahu akbar ate bwe tudda ku bafumbo kisuffu abakazi mukoze shiriki mufumbo bwe tudda ku bafumbo kiyitirivu naye nga twerabidde nti omubaka alayhi salatu wassalam yagamba nti shay'ani mujibataani ebintu bya mirundi ati byabwatteeka kyenyagaddemu man maata wa huwa yushiriku billah omuntu yenna anaanaazibwa n'ateekebwa mu ssanda ng'abadde ne shiriki ow'ekika kyonna dakhala nnaari awatali kubuuzabuuza ne waanaaba ng'amusaalidde sudayisi wa muliro bwe twogera ku shiriki kyeki shiriki gwe twogerako banninaffe agenda obbatwala mu jahannama sarfu naw'un min anwa'i al-ibada li ghayri llah ye muntu okuddira ensonga yonna nga emanyikiddwa erina kukolebwa Allah n'agenda anoonyayo gwe bagikolera nga si Allah ng'okweraguza abakazi bangi muli eyo mulina abasawo
era nga buli nsonga yonna ekugwako olina essimu y'omusawo oyo gw'okubira nga weerabidde ekigambo ky'omubaka weegambira nti man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugambye sallallahu alaihi wasallam ti man ata kahinan omuntu yenna agenda ew'omulaguzi ayinza okuba nga maama fiina ayinza okuba nga Umaru ow'ennansana oba omuntu yenna omulaguzi omubaka agambye ti omuntu yenna akwata ekkubo n'agendayo ne bamulagula Allahu akbar ne bamulagula n'agamba nti fasaddaqahu bima yaqulu naawe bwe balagudde n'okkiriza ebyo ebigambiddwa yagamba sallallahu alaihi wasallam nti faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam omuntu oyo aba amaze okuwakanya omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam bannange muve mubasawo badati muve mubasawo abasamize boogera nti badati abo kyobona bannaffe batuwa ku ssente era tuwulira ne ramadani bwetandika abasamize bemulugunya tibannange bakasitoma baffe mwalagawa shiriki ekigenda okusinga okuyingiza abakazi omuliro shiriki oli ayina omusawo we ne bw'aba ayina ekizibu kyonna yamufuulanga Allah we era amukubira nti musawo njagala kumanya taata Abuddu yawasizza njagala asiraane n'amugamba ddira ennagisi yo ng'ekyali mbisi giteeke mu caayi gwe musajja wattu ojja ogenda okunywa caayi tategeerekeka omukazi n'agamba nti nakuteereddemu omusulo gwaki gw'eŋŋamiya ate nga nabbi wa Allah yakweramu sitambu nti ddagala abafumbo abakazi mulekeraawo ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala abakazi abafumbo muve mu kulunga abasajja innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar era bangi ojja kubasanga nga hajati oluusi naamirati oluusi mwa Allahu akbar oluusi mukayimaamu oluusi mukoomwaziini naye ngo Allahu akbar abakazi temukola abasajja kikambwe muyina gye mugenda mu basajja batategerekeka ne bagamba okunyweza omusajja mulunge ne bakuwa ddoozi nti 2 times 3 naye nga 2 omusawo n'agamba kwata ennagisi yo ng'ekyali mbisi genda ogikaze teekamu omunnyo Allahu akbar lunga omusajja omukazi n'addira enva z'omusajja n'omutiramu ennagisi mukazi wattu oba musajja wattu wamu n'ekirevu kye agenda okujja ng'awulira ekinyeebwa kituŋŋuna kumbe ali ku nnagisi ya mukazi we shiriki waliwo mwalimu wange omu yali yakawoowa aba yakawoowa omwana yali akyali mwana muto aba ali awo ennaku zitambula naye nga omuwalimu ono amazzi ge yali afunisa wuzu ng'awuddamu akantu akatuŋŋuluna kyatwala ndowooza ennaku nga 4 agenda okulaba naga n'owaayi ndowooza oba amazzi ga wano naye shaa'iri omu yagamba wa in khalaha tukfa ala nnaasi tu'lami ensonga omuntu ne waagikweka emyaka 10 emala n'evaayo imaamu lumu Allah aba yeebase n'agamba kaŋŋendeko mu kiyiga eno ofuke yagenda okusanga mukazi we nga yeeteze akadomola k'amazzi ga imaamu ng'ali mu kufukamu ekyo nga yakakikoze ennaku 3 imaamu kyeyakola yaleeta mbuukuuli n'amugamba ŋŋenda kukuba ogenda kuyita kitaawo omukazi wakati mu kufukamira n'agamba ssebo nsonyiwa nti kiki senga yaŋŋambye
nkukolenga bwento okumala omwaka mulamba obeere kunzenze nzekka bwomu. Abakazi bangi mwasiwaza babba bammwe. Oli n'atabulira omusajja agantuntu mu kyayi agatategerekeka. Abalamu Allahu akbar mutuuka ne ku ddaala erijjayo enviiri ez'omunkwawa n'ez'owansi ne bagamba zikaze n'okaza n'ogateera Allahu akbar n'oteeka ku kyayi wa bbaawo ng'amajaani. Kiki ayagala musajja abeere ku ye ayite haami ayite kaami ayite naalu owedde bikole naye mu maaso ga Allah subhanahu owedde. Era nze bannange ensaasira abasajja amala gabasaawasa gwe n'otomera ow'akabina akanene n'otwala ayina emimwa eminene omusiraamu yenna n'asamaalirira nagamba seeka nzeegyo emimwa gy'abachina nteekeddwa muwoowa. Abala twegomba mabeere nti seeka omukazi oli ebbeere linga lwenzi oli gwe sitamutwala seeka siitawo. Ogenda okutuusa eka ng'otutte erikazi erishiriku erigatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bakityo ensonga esookera ddala lwaki abakazi mwe mugenda okusinga mu jahannama bushiriku. Bwe tudda kubasenga mwe basenga mutya Allah muyina muddira empitampi z'abaana bammwe ne muziteera abako mu mba zaabwe. Era bw'obanga ogenza okuwasa makinga sure nga muli ddaabu ne senga bayina bye bakola baddira akaana kano agenda okufumbirwa ne bakagamba oba bakwata siyani nti funa genda mu kitooke empitambi giteeke wano ne bagikanirira ne bagigira ne bakoona nekikolanga ekinzaali. Omutabuliiki abagenze ku mbaga avaayo atina nti wallahi eridde navudde aba Allahu akbar banfumbidde naye nga tamanyi nti ali ku najisi ya mukazi yonna erimu ki ekigenda okusinga okuyingiza abakyala omuliro shiriki. Bannyinange bajjajjange mbeekesa tuve kugatteka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mumunaaba ebyogero osanga omukazi Allahu akbar ng'ayina jjajja ekyogero ky'omukisa ali awo kya miskini naye ng'akitunda ye nga ye omulaba talina nagasenya mannya. Empale gy'ayambadde ng'erimu ebirekanga 8 nga nti nze ndaba emikisa nsembyayo ensonga eyo ate nga leero gyenkomekkereza nayo insha Allah tujja kgenda tuziraba mpola mpola. Abange gye mugenda banaku nnyo baavu mwenna abakyagenda mu basawo abo n'abeefuula nti bawalimu basaasidde. Ogenda ewa musajja mutagaba bugagga naye ogenda okutuna ng'embeera gy'alimu bambi ye bwajja bwati n'akulaba opaakinze emmotoka bwennojja onyiize bakalabudde ebyo ebisajja biringa ebisiru naye bitegeera kati lindako ne wembanze nkulabye bakalabudde era nze nange nteeba kya sajja yakubye ekirogo. Kati oli bayina obukodyo bwabwe era olugendayo nga yeefuulafuula muzzukulu ogamba ki okwatanga embooko n'okuba ekisajja ekyo ku mutwe bw'atadde mu nnomo nga si yenze. Kati ono bambi okumanyanga bino ebisajja bifere addira neyeebikka mu kibulanketi bw'ati n'atandika okuleekaana okwatanga embooko n'omukuba onoolaba. Bagezi nga bw'atunda bw'ati nti kikyalidde okulya nti nkoko nga gamba nkubuulire obadde obulayo ennaku ezi ofe naye ekikutaasa kiri kimu mbuzi ate eteekeddwa okuba ng'erimu ebitanga. Kadija nga adduka aleeta embuzi kumbe bambi ono aludde okulya ku mbuzi ajja adduka nzoli gwe nafunye akola shiriki.
njogera kindeke ki njogera kindeke ki obuzannya abakazi bwe mulaba bukoze kyamaanyi nnyo okutwala mushiriki abantu abaleeta obuzannyo era abasajja mwegendereza emizannyo egyo era gye biggweera boogera ne bazannya ng'ono awonedde mu ssabo omukazi olabye tubula nezo ebbaluwa ffe tuzikumira ddala tetumanyi oba bituufu oba si bituufu naye oli asoma munnange abatuukaawo munnange eguneegira bweti munnange mulongo omwana wange n'afa bambi nga kibi kakati munnange mapeza emyaka 10 munnange nga bano imaani zibakutte abawuliriza wallahi nga kibi kakati munnange mulongo mba ntambula bwenti gye nagwira ku musamize munnange bane nga kibi kakati munnange mba ntambula bwenti bwe natuukayo munnange mulongo ekyamazima nali musiraamu munnange omukazi nampa obuddagala buno nemuteeka mu kyayi mulongo nentereera kati ono omukazi awulidde nti agenda okubigattagatta nga ebizibu byoli byebibye n'agamba nteekeddwa ogenda mu shiriki emizannyo abakazi gye mulaba ku tivi simanga pasita yakoze biki osanga omukazi teva ku ABS buli kadde era oli dakiika 2-3 anti agenda okulaba ono amunyumiza bannange nenze nno nalindi bubi ne munnange olw'amaanyi ga mukama ono nagenda wa astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah obuzannyo obwo sigambye nti haram nedda obuzannyo obwo abasajja muyina okubwegendereza ennyo n'ebbaluwa ezo kubanga tukizudde gye biggweera baba balagirira abantu okubatwala okugattika kwa Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda leero munzikirize tukome ku nsonga eyo ekigenda okusinga okutwala abakyala mu muliro gwa Allah okubeera nti bangi kugattika kwa Allah subhanahu wa ta'ala munzikirize leero insha Allah tukome wano barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah amanya nsigadde naam nga sinava ku muzindaalo bannange ensonga yaffe ekyaliwo nnyo era wensabira banne tutambudde mpolampola kale tugezeeko insha Allah si 10 katulaba Allah yatusaasidde ne tufuna laptop ne tugifuna weeri kana akakamera kangu nnyo mu insha Allah nabwe kito temuggwamu maanyi mugende mu maaso n'okusindika ssente ow'omutwalo ow'ebiri ow'emitwalo 4 owa5 ow'akakadde bannange ensonga eve mu ddiiro insha Allah banne muwulira mutya nga musomera ku mutimbagano wano kati olaba tubaweereza tetulina kamera kati ate olwo insha Allah mutya nga Allah tusaasidde kamera neefunika bannange tubeegayiridde nnyo insha Allah byonna gye musinziira tubeegayiridde insha Allah tuleete obuyambi bwaffe bwonna tubeerenga kamera nayo tugigula sijja kusukkakaawo nsigadde nze Ibrahim Musa وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.